Okay. Abatugoberera ku Fake Shots mbebaza monna gye musinziira otulabira tubeera ku Fake Shots mbasuubiza era mbasaba mu subscribing mu liking mu commenting nze Judy Potential era nga natandika story ya Cesars Elishama nengenda nensanga kojjawe nga balina okwemulugunya nga family okunfa y'oyo omwana oba kunfa ya mutabani waabwe omwana yali asomera ku Seta High naye ebintu ne bibeera nga tebyagenda bulungi abazadde si bamativu story nebeera nga ekyase nnyo ne tugamba no let us look for them ne tubafuna olunaku olwaleero tulina abantu abagetting interested in the story era nga balina ekyenjawulo kye bamanyi okitegeera so twagambye katunoonye ku bantu bano right now tuva ko seetaayo tugenda kubanga mbawa clip naye ng'olunaku olwaleero nzize nsange omukulu Makolo Kavuma oba Haji Makolo Kavuma atunnyonnyole kubanga alina obuntu obutambi bw'ateekayo ku TikTok ye ng'alaga nti waliwo ekitali kituufu ekyo ekitali kituufu kye twagala naffe okumanya nsanyusa okulaba Haji salamu aleikum. Alaikum salaam wa rahmatullah nange nsanyusa obbalaba mwebali kunnoonyaako mbeera eno mu bisegguusi naye nga gye tuli tugoberera byonna ebiba bigenda mu maaso. Amina Haji mwebale kukola tugezaako mpolampola nammwe mwebale kale Haji kakati tulina ensonga y'omuno omwana Elishama Cesars twalabye ng'ogiwombyemu nnyo omutwe ng'olaga omwana oyo oli ku ludda lwa famire kitegeeza teyeefiirira era be bagamba mbu yafa yeetuga biki biyinza okuba bituufu ensonga eno eri etya si bituufu. Ekisooka fe obusiraamu butugamba omuntu tamala gafa ng'afudde atyo Allah amala n'ayogeza abantu ab'enjawulo mu nsonga eno. Omwana oyo aliko ebibuuzo bingi ansa ntono nnyo. Lwaki napiikinze interest mu nsonga z'omwana oyo Elishama Cesars simumanyi ne bazadde be sibamanyi nga bw'ogambye nti mwateekayo clips ez'enjawulo nange nengoberera I picked interest ne ntandika okunoonyereza mu sources zange ez'enjawulo. Bwe nanoonyereza bw'obuuza ebibuuzo abalina obbyanukula tebaabyanukula. Abalina okuvaayo okwanukula ekibuuzo. Abalina okwanukula ebibuuzo ebyo ekitali kimu tebaabyanukula. Okuva omwana oyo lwe yafa ku Friday kiro ekyakeesa Friday obuuza ebibuuzo abalina obbyanukula tebakola ki? Si be babyanukula wabula kye bakola ekinene kuwendula abo ababalya mu ngalo abo be basuubira nti bwe bajja okuyisaamu obusente kulowooza nti banaavumira abantu ku social media nga bakomentinga mu bitakwatagana. Obulamu bw'omuntu si kintu kya muzannyo. Oba omuyinako oluganda oba tomuyinaako ffe mu nkola yaffe abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu tugamba tolinda kintu kutuuka wuwo kipreventingire wala. Prevention is better than cure. Kati lwaki ninda kituuke ku wange kuwa mwannyinaze kuwa muliraanwa wange so awe napiikingira interest neŋŋamba kannoonyereze ensonga zino tekituuka ku wange. Mu ssomero eryo lyennyini omwatuukamu obuzibu mulimu abaana b'abakwano bange basatu bakwano bange ba mirundi esatu naye bwe napiikinga interest ne ntandika okunoonyereza ne mbuuza I'm not pinning exactly Minister Muyinga as a person nti muyinako obuzibu naye ekimuleeta mu limelight y'ensonga eno ye nannyini ssomero and he has to follow up what happened to his school. Bw'aba yalagajjala abantu be yakwasa obuvunaanyizibwa okukola omulimu ku ssomero badirector abheadmaster ababaasa abateachers he is the executive director. He has to answer questions on behalf of them. Ekibuuzo ekisooka toyinza kuŋŋamba nti essomero lifiiriddwa omwana ali mu S3 ne libulwa ne representative n'omu mu kuziika even a prefect of the school ow'abaana ne mutamusindika omusomesa ababadde bamusomesa ne batajja ku ssomero mu kuziika. Nze nno natuuka n'okulowooza nti kyali badde kisitula minisita Muyingo okugenda okukkakkanya emitima gy'abazadde b'omwana aliwa eyafiirwa ku ssomero lye okugumya abazadde n'okubawa speech ebazzaamu ki amaanyi. Bannaaye nze nina abaana baatudde 6 babiri naye kintu kuweerera mwana n'ayingira secondary level n'atuuka ku S3 si kya muzannyo ate ku ssomero ng'eryo erisasula millions of money. Two, another question
which I'm raising. Essomero lya Muyingo teriyinza kubanga terina cameras all over the school. Even to the dormitory muteekwa okubaamu ki monitoring abaana bakola batya nga bali mu doomu. Omwana olunaku olwo yasiiba azannya atya, yayina kizibu kuba tayinza kuba na kizibu n'atoogerako na banne nti bannaayo omutwe gunnuma oba nina kino ekinkola ki. Ffenna tuyina abaana mu bisulo era ogenda okuwulira bakkubira nti omwana agambye bw'ati nti mulwadde kino ng'ojja, naye omwana teyakifuna. Ekyokubiri, omwana bw'amala okufa yafa mu ssaawa 9 ez'ekiro nga zigenda kuwera 9 according to the information we have. Bw'amala okufa bakubira bazadde b'omwana essaawa 10:45 awo wonna ki ekyali wakati. Bwe bakubira taata w'omwana abagamba ndiko wala naye nga bwenzija maama we ali kumpi kamusindika akole ki ajje temujjaawo ki mugireko bode y'omwana mugireko tujje tuprovingire ddala nti afudde yeekoze eki kuba wano mu Buganda waliwo empisa yaawo ku muntu eyeekoze eki. Simanyi oba kye baali baagala okugoberera, nze nyinza okuba sikikirizaamu ng'omusiraamu naye nga bo bakikola ki nga bakikiririzaamu. Kati ku bibiri tetumanyi kye baali bakola ki. Maama w'omwana bwe bamukubira essimu n'addamu n'akuba ku ssomero n'abagamba temujjaawo bode ya mwana oyo. Second time mpaka lwenkola ki lwentuuka avuga emmotoka addamu abakubira ng'ali kireka abagamba bannaayo temujjaawo bode muninde enkole ki obudde terijjaamu bwali bwakumakya nga bukyali kiroololo avuga ajjadduke nga ne taata w'omwana bwakola ki. Ekikwasa ennaku maama w'omwana agenda okutuuka ku ssomero nga bode y'omwana we bagikoze eki bagiggyeewo n'ababuuza omwana yeetugiddewa nti ku katanda aka 3 acres. Naye ddala mu bwongo obwo ne bw'oba oliko ekikyamu okutegeera nga kunafu omwana ow'esitiri omuwanvu bw'atyo omulenzi asobola okwetugira ku katanda ka 3 acres ne bwe kaba kaabuna n'afa. 2 munda mu dormitory obudde obwo abaana balina okubaamu nga beebase. Bagamba ki abaana baasula nabo mu ki mu ddoomu. Ku ddoomu era mubaamu agirabirira dom master agamba ki ku nfa y'omwana ono lwaki tayogera. N'ekibuuzo ekirala ceiling yali muhuuku omwana kwe yasiba because ceiling zirala flat. Byonna ebyo bibuuzo bitannaba kwansalingibwa bye tubuuzizza ebbanga omwana kati agenda kuweza mwezi mulamba bukyakola ki okusoba. Baganya okwanukula ebiki omwana bw'ofuna information okuva mu bazadde be gye nabafunako nga tebamanyi na kummanya mbuuza bubuuza. Omwana yava ewaka nga yeeyeerese ku ssomero ng'abagamba njagala genda mangu ku ssomero nfune akatanda akalungi we nnaakola ki omwana ali mu mbeera eyo osobola okuŋŋamba nti yeetuga. Omwana okujja ku ssomero yava mu ba ankobe balina amayumba ga flats. Bw'aba yalina obuzibu yali asobola okwesuula okuva ku flats ezo mpaka wa teyakikola n'alinda agende ku ssomero. 4th omwana oyo gwe mugamba nti yafa oluvannyuma lw'okusaba $2 million bazimuwe nga pocket money yayina saving and I have proof on it wa $2,700,000 mweki lwaki teyajjayo oyo saving. Olyoka otugambe nti omwana yafa abazadde be bamumye ssente olw'obusungu obukola ki. The same boy yali agenda era nga bazadde be bagenda kujja bamusabeko ku ssomero ennaku nga 4-5 nga bamutwala ku graduation ya muganda we Mombasa ng'agenda Mombasa mu wiiki eyali eddako awo ezifollowing awo bwe zityo. Naye ye yasooka n'abagamba kaŋŋende ku ssomero nkwate ekiki we mujja okunkima. Kati oyo omwana ddala olabira ddala psychologically
nti tayinza kubanga yalimu embeera y'okwekola ki y'okwetuga. kyensaba kiri ki minisita Muyingo bino si politics nti olw'okuba oli NRM siri NRM no, and I'm not pinning you as a person, wabula njagala otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo kuba sigamba nti gwe watta omuki omwana naye okufa kw'omwana oyo kwava ku ssomero lyo. Twagala answers ozikole ki oziddemu. Nakirwaki mwagaana okugenda okuziika omwana oyo? Student wammwe abawadde million 2 okudda waggulu okumala emyaka egyo gyonna. bagamba nti bagenda waliwo abarepresentinga ne bagenda naye mbu bagenda late. Tebaagenda, tebaaliyo mu kuziika. Mwali mwamweta mwadde omwana another information Muyingo oba tagimanyi anoonyereze ku ssomero. Tuyina amawulire ge twafunye ge tutannakakasa nti waliwo ekidiinidiini omwana ono y'omu ku babadde bakirwanyisa Shama eri Shama Stars. Katubuuza abakirimu be baamukozeeko ekyo bwe kiba bwe kiri. Abakirimu be baayagadde okumuggyawo ng'ajja kulemesa kubanga abadde mulokola omwana nga yakeera kubuulira njiri akeera kusaba mu ddoomu mwonna nga bamumanyi ali nga bw'omanyi abantu abalokole bwe babeera embeera zaabwe. Kati twebuuza bwe kiba ddala nga kituufu ekidiini ekyo weekiri be baamugye mu gundi nga ajja kubuusa abantu baabwe mu njogera y'ennaku zino. Ebyo n'ebibuuzo bikola ki? Weebiri. Secondly, waliwo abaana abagamba era mulinde holiday ng'etuuse abaana bazze ewaka abayinza otuwa information eri mowa nga bawummudde kuba kati bayinza okutya olw'okuba bali ku ki ssomero. Bagamba omwana oyo yafulumako ekiro eri Shama ekiro ekyo. Katubuuza mu kufuluma kwe n'okudda kwe yadda mmeka yakola atya? What happened there? Abaana bagamba nti yafuluma ng'alagawa. Baayita muyite yamuyita ku ssomero awo nga oba musomesa oba ani naye munda mu ssomero bwakwebaka. Teyafuluma ssomero nti afulume perimeter doomu mwe baamukola ki mwe yafiira mwe baamuyita. Kati tubuuza ani atubuulira ekyali wakati w'okufuluma n'okudda kwe? Ddala kituufu bwe yafuluma yadda oba bazza bodi? Kuba the same school tuyina amawulire ge tukyanoonyereza nga tetunagakakasaako nti waliwo omwana babiri yafiirawo a week before ne bagamba mbu yagudde mu ttanka. Kyokka omwana gwe bagamba mbu yagwa mu ttanka y'amazzi. Omulambo gw'omuntu bw'afa ng'afiiridde mu mazzi amira olubuto ne lukola ki? Naye bwe baleeta omulambo ne bagusuulamu tamira kuba aba yafudde dda aba tafunctioninga. Okitegeera ono baamugyamu tamize. Kati ebintu ng'ebyo olw'okuba bambi maama we she was a single mother nga afa mwana we kufuna bubonero bumutwala ku university neyewaayo nti kennina kokka kankakolerere kasome mu ssomero eddungi erina akawa good points. Yali 5 oba 6 between those two. Kati kati twagala okumanya lwaki abaana banaagenda bafa batyo. Nze ndi muzadde naawe oli muzadde n'omulala ajja kuzaala. Oweekitiibwa Muyinga alina abaana abaasomesezza era be baddukanya n'amasomero ge abamu ku bo.